Jaberi Kalifan Kanga amaze emyaka egisoba mu 3 ng'akeera kunoonya bintu bya ngamiya ng'omusulo n'amasavu byagamba nti yeeyambisa okujjanjaba abantu endwadde ezitali zimu. Ono mutuuze ku Kalo Albaine mu disitulikiti y'e Busia. Abatuuze bino babisimbira nnyiriri okubifuna si lwa buwoomi bwabyo naye olw'endowooza nti bijjanjaba endwadde enkambwe. Omuzigo guno omuntu wabeera ne sukaali ateeka mu mmere. Bw'ateeka mu mmere asenanga ku kijiiko n'ateeka mu mmere ng'ebugumye oba gufumbiramu. Gumuyambako sukaali okuba ku balansi. Ali Mukaza agamba nti aliko ekimba ekyali kimubala embiriizi era n'akitambulira amalwaliro mangi wabula nga tekiwona. Kyokka agamba nti olwawuta ku musolo gw'engamiya bw'ati mwana wattu embeera n'etereera. Ngamiya mulungi ino gunambye nze mwene zena ndi wano kati kawulira lulabirwairwaire ebyo. Ni mama yena kati ali ku bulungi ate nga yali bubi ku kitanda. Abantu abalala bangi abawa obujulizi ku musolo gw'engamiya nti guwonya endwadde ezirema n'amalwaliro. Nawulirako kalekaleko naye kati nduddewo nga sinywako. Kino nno kifudde engamiya ekyebbeeyi mu kitundu kino nga lita y'omusulo gwayo wetwogerera bineegula omutwalo mulamba. Waliwo abakkiriza nti n'obusa bw'ensolo eno buwonya endwadde z'ensusu nga kati bw'otaba na mitwalo 2 mu nsawo tobutunula nako. Ennyama yo kati yadda ku mutwalo 1.5. Waliwo abalowooza nti abatuuze kibaviiriddeko okuyaayaana kuno y'embeera y'amalwaliro ga gavumenti mu kitundu gye batera okugenda okufuna eddagala ne bakwata mu lyampiki. Ogenda mu ddwaliro baagala ssente. Omwana miizoozi bajaga akacupa katono bwe kati nti ka 15. Kati lwaki sikozesa muzigo? Nimba nga amunywesaako nemusiiga. Dr. Christopher Kato akulira eddwaliro lya Daban mu Busia agamba nti waliwo amawanga ageeyambisa omusulo guno ng'eddagala naye ng'ekikulu basooka kugulongoosaako. Ekizibu ekibiriko nti bwe biba tebikakasibwa ekitongole ekyekennenya omutindo gw'ebintu ebikozesebwa ng'amadagala bitera okuba tetusobola gamba nti bibeera safe bulungi ku bantu. Bibeeramu obuzibu obw'enjawulo obuyinza okukibeerawo. Ono alabudde abatuuze b'e Albaine nti bandigwamu ekirwadde ki Middle East Respiratory Syndrome ekyajojobye ennyo Abawarabu nga beeyambisa ebintu nga bina watali kusooka kubirongoosa. So singa weesanga omuntu ng'akozesezza amatanga ago nga tegategekebbwa bulungi n'okozesa omusulongo gw'ebyo ebisolo, so risk ey'okuba ng'ofuna ebirwadde okuva ku ngamiya ng'ezo okugeza ng'ekyo ekyaliwo mu 2015 okujja eri abantu, risk ng'ezo zeeyongera. Abantu bangi abayagga okuwona endwadde ezibaluma olw'obujjanjabi obutamatiza mu ggwanga nga waliwo ne be twakulagako gye buvuddeko nga banywa omusaayi gw'obusolo obuyitibwa ppanya okubaako ebirwadde bye bejjanjaba.